banga bafuna obujjanjabi bw'abaana. Ng'ennaku z'omwezi lumu January omwaka guno twakulaga emboozi mawulire agataliiko nfuufu ey'abafumbo Janati Nassaazi ne Shaban Werike abaakubawo ezzadde ery'abaana abataano omulundi ogumu ku ddwaliro erya Montana Medical Chambers erisangibwa e Mengo. Kyayongerako ddala ndi mwetegefu kubanga obusobozi Katonda yalaba nga nze abulina naloka abampa era wanalabanga obusobozi nkyabulina obw'abalala era ajja kubanyongera. Nsobola okuddamu ate oba omwami asazeewo. Bano baalajanira bannayuganda okubakwatizaako bafune ebyetaago okusobola okuza abaana baabwe embeera eyawaliriza ne minisita ow'ebyenjigiriza era mukomukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni okubadduukirira n'obukadde 10 nga bwabakwasibwa omu ku bawandiisi be Irene Kauma. Yalaba mu New Vision nti Janati yazaala abaana bataano olw'omutima gwa maama gwalina n'awulira nti alina okuweereza obuyambi. Ebyembi babiri ku baana bano baafa kati olwaleero libadde ssanyu nga Nassaazi n'abaana be abasatu abaasigalawo basiibulwa okuva mu ddwaliro gye bamaze wiiki esoba mu 3 nga bajjanjabibwa. Mpulira bulungi kubeera nti mu kiseera kino ngenda kusiibulwa kuba olugendo terubadde lwangu lwe tuyiseemu kuva ku lubuto paka kati we tuli. Obulumi bubadde bungi n'ebyokukola bibadde bingi. Mubaddemu obuteebaka bwa waliwo akaseera we katuuka nga abasawo bakulekera emirimu egisinga osobole okumanyira. Agamba mu kiseera kino abaana be bali mu mbeera nnungi neyeebaza Katonda. Tulira nga kya ssanyu okubeera nga nzirayo n'abaana bange wadde abamu tebasobola kimeekinga naye era be tulinako twebaza Mungu kubanga ye buli kimu. Nebaza n'abasawo omulimu gwe bakoze okulaba nga tusobodde okutwalako abaana basatu ewaka ng'ate bali mu mbeera nnungi. Asiimye ababadduukiridde okusobola okufuna ebyetaago okubabeezaawo era nti bakyetaaga obuyambi. Tuza okwebaza kwange eri maama Janet yampeereza ku buyambi okulaba abantu nga ffe abeetaaga obuyambi n'atuyamba eyo najyabeera ali. Mweyanziza nnyo olugendo tukyalina luwanvu era nga bwolaba kuba kati tugenda waka naye era terunaggwa tulinga abatandika obutandisi. Wawa alina obuyambi asobola otuyamba. Dr. Abdu Juko nga mukugu mu by'abakyala ategeezeza nti okusiibula abaana bano kabonero ka buwanguzi bw'atyo ne yeebaza buli alina ky'akoze naddala Bukedde TV eyafulumya emboozi yaabwe. Nti twebaza Katonda eyo gy'atujje tezibadde wiiki 3 nnyangu eri eddwaliro n'abasawo awamu n'eggwanga kuba history addiŋŋana abalaba n'abazaala abataano Katonda n'abasobozesa okuwangaala abataano ejja kuba batusinzeeko naye saa zino bwe twogerera ffe abasingawokko. Juka annyonnyodde ebikoleddwa okutaasa abaana bano. Abo abaazuulibwako nti tebalina buzibu ku mutima ne ku bwongo kaweefube abadde mungi nnyo nti abasawo buli lunaku mukebera testi ez'enjawulo buli lunaku lunaku 3 mukebera ekibumba n'ensigo. Twebaza maama Janet Museveni nyabo webale nnyo obubaka bwonna bwatuuka. Ategeezeza nti Nassaazi kati asigaza gwa kubalabirira ng'aliko n'amagezi g'amuwadde. Abalala bazzukuza abaana bawula 20. Bano abaana si ba bulijjo nti n'ojjajja abaddeko n'abazzukulu abalala 30 abadde ajjanjaba abaana. Bano abaana bakyali mu ngalo z'abasawo paka otunaba nga tubaweezezza kilo 2. Obudde buno okumala omwezi mulamba nga baana bali waka kyangu nnyo okomawo nga kana akamu kafudde dde banga kanyogoga. So Janati tumugambye okuva wano buli lunaku alina otuwuliza. Tulina okuwulira abaana bwe bali oluvannyuma lwa saa 6. Tulina okumanya ye mu mbeera mwali kuba okuva mu ddwaliro stress. Disan Mutyaba yakusagidde eggulire lino.